po jako akawuwo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akyagenda mu maaso n'okutambula ng'alambula ebitundu bye baayitangamu we baalwanira mu lutalo olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza. Kati bwe tumala okukola ebyo ebitaano singa munyamba ku ebyo eddembe ennyingiza y'amaka abaana okusomera bwerere abaana b'abanako okutuusa amaka ganange gawalani basobola okusasula. Wabula abantu ab'enjawulo okutambula kw'omukulembeze w'eggwanga buli omu akwogerako bubwe ng'enkya y'olunaku olwaleero bannakibiina kya FDC okutambula kw'omukulembeze w'eggwanga bo bakukubyeemu ebituli. Museveni alinganga awo betusomako abakulembeze mu byafaayo. Waliwo omu yali mu Faransa nga bamuyita Napoleon yategeka okulonda naye nga yekayeka yalina ebisaanizo. Kati Museveni yali mu campaigninga yatandikidde mu operation wealth creation netumuwa sente n'agenda na campaign. Kati ali mukola dduyiro wa campaigning eruwero era tusaasanya sente. Naye abalala abagenda okwetaba mu kulonda tebabakkiriza yadde okuwa olukuŋŋaana ng'olwakyabulonyo olubadde mu Ibrahimu Semujunganda ng'ono ye mwogezi w'ekibiina kya FDC era agamba nti gano malya ga nsimbi gennyini gye bagamba nti omwaka guno eggwanga lyanditaataaganyizibwa mu by'ensimbi. Nti ebyenfuna bya Uganda ebbanga Museveni lyamaze mu bukulembeze abidibaze. Kaakati ekivudde mu kulibaga ebyenfuga ebyo buli omu agenda kukirozaako mu mwaka 2022. Okusooka bwetunulira budget tuba tumalako omwaka mu mpolampola Museveni n'asindika minisita w'ebyensimbi n'aleeta budget mu palamenti n'agisoosekayo. Yagimuleesa mu mpolampola bwetunulira budget ey'omwaka guno. Banna FDC era balabudde akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bakole buli kimu mu bulambulukufu awatali kyekubiira olw'ensonga nti okulonda kusaansaanyizibwako ensimbi nnyingi nga tebalina kuzoonoona. Twagala okugirabula nga FDC naddala agikulira omulamuzi by'Abakama nti okulonda tukusaasaanyako sente nnyingi ng'eggwanga tekwetaaga kuzanyiramu. Mu bajeti eno eggwako mu May June Electoral Commission egenda kusaasaanya bilioni 218. Mu budget eno empya gye baleese mu Parliament Electoral Commission tugiwadde bilioni 318 bw'ozigatta wamu ze bilioni 536 zeeteekwa okusaasanya ku byokulonda ate si ezo zokka ezo eziweereddwa kati ssaawa zino. Bano era basabye poliisi okukola n'okuwa ebibiina byonna ebirina okugobererwa mu kukuba kampeyini ezinaatera okutandika baleme ate okubataataaganya ng'ekiseera kituuse. Embeera gye tutambuliramu tugimanyi bulungi naye twagala kulabula poliisi nti olw'okuba guno omwaka gulimu ebyokulonda ne Electoral Commission yeeteekwa okuwandiikira poliisi egitegeeze nti eno puroguramu etandise. Tewaliwo nsonga lwaki FDC ewandiika Electoral Commission ogiga nti okulonda kw'abavubuka kuliyo mu Maachi n'olwekyo twetagisa kwetegeka. Naye tujja bawa notice bwe banaaba empisa zizzeemu okusiiwuka nga bwe batera okukola bulijjo nga tubivaako awo tujja twefukira ku nguudo za mu kibuga. Ku ky'okwegatta ng'ebibiina ebivuganya gavumenti okuleeta omuntu omu anaavuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga, FDC ekyogerako bweti. Tulina okunoonyayo abantu abakulu nga tebaagala na kwesimbawo batuuze meeting zino tusobole kubanga ffe abaagala okwesimbawo bwogenda meeting osikozawo. Process eyo tusubira nti tunaatuukira mu February. Ffe nga FDC tujja kuba bannaffe tubawaddeyo amanya ge tulowooza abantu abayinza tuyambako omulimu ogwo. Kubanga bwe mugenda nga mwenna mwagala kwesimbawo buli omu agenda kunnyonnyola lwaki yateekwa okubeera nga yeesimbyewo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire erino ku lwa ABS Television. Abaana ku b'embanja ebirala bisobola okwongerwako.